Akasana kasibye nga kememula ate ewamu nga bwe kakuba kuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Nze Nanteza Juliet okutuusako alipoota y'embeera y'obudde. Yo alipoota ey'enkuba eraga nga Ntebe yafunye enkuba eyawezezza milimitaazi 35, Bushenyi n'eba n'enkuba eyawezezza milimitaazi 32 n'obutundutundu 3, Kotido n'eba n'enkuba eyawezezza milimitaazi 27 n'obutundutundu 2. Bw'otula ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku Ssemazinga Africa kiraga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusenvula okudda mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa. Ku makya tusuubira okeera n'enkuba ku bitundu ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako ne Mubende awamu ne Masindi. Olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Olw'eggulo ebitundu ebyo ebiri ku bugwanjuba ssaako ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tubisuubira okuba n'enkuba nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono ssaako ne mu buvanjuba tuyinza okutuuka ku degrees 28, Kampala ssaako ne Mirano ebbugumu tuyinza okutuuka ku degrees 27, olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyinza okutuuka ku degrees 23. Ebibuga ebimu eby'ebunaayira Kisumu tusuubirayo enkuba wabula nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ate mu Berlin ssaako ne mu Amsterdam nayo tusuubirayo enkuba, olwo ate yo mu Lagos ssaako ne mu Doha tusuubira okwatirirayo ekiddedde. Ebyo bye tusobodde okufenera okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Beera bulungi.